beera real. Abalala mukoze okwanjula ne kubaleka mbwavu. Abalala mukoze kukyala ne kubaleka mu bwavu. Abalala mukoze embaga ne zibaleka mu bwavu. Olaga bulazi beewamwe nti omulenzi muleeta ne batunda ku kibanja. Kyova olaba nti ewamu wabeera emikolo wabeerayo entalo. Abantu balwanirayo nga bagamba bano abantu baleese obuntu butono nnyo tebujjana mu bintu bye tubategekedde n'emmere tetujja kugibawa. Naye nga baani abo abagambye mutegeke ebintu bye bityo mutunde ne ku kibanja oba muli rooni. Obwavu ne butandikira awo ekibanja mwakiteeka wamma ne Renda kubanga omuwala yali aleeta okwanjula bassebo ne bannyabo. Ebikwatagana n'okufumbirwa na si busuubuzi. It's not a business that you are going to trade and get some profits. Realistic. Mubeere mu bulamu bwe mwekakasa. Maama wo mubuulire nti gwendeeta tujja gaggawala tubawe ebintu. Ategeeze taata omwematize. Bamatize babuulire bamatire. Mutambulire mu reality. Bayite abantu batono. Sikuleeta catering service ya bukadde mukaaga. Abantu nga bali emmere ne tebafaayo obusente mwazigyewa. Era obawulira bavaayo ku bibaga oba ku mikolo nga basanyufu. Kimere kyabaddeeyo. Wabaddeyo ekimere. So mwapangisiza entebe ezitali zammwe. Mwasiize ekifaananyi ekyobulimba. Mubeere batono, mukole akatono akasaanidde. Ennaku zino ze zigenda zikyankalanya ebintu. Abaavu tebaagala kukkiriza nti Katonda alibayamba ne bagaggawala. Abaavu baagala kwefuula nga abagagga. Waliwo enjawulo wakati w'okwefuula ng'omugagga n'okubeera omugagga. Ebirooto byo nga binaatuukirira teweefuula. Kkiriza process.